omubaka amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda gwe mumanyi obulungi ennyo ali ku kaadi ey'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC omu ku babaka abasinze okulwa mu parliament ng'ate bali ku ludda olwa opposition. Ibrahim Ssemujju Nganda avuddeyo nnyo emirundi mingi nnyo ku nsonga eno eya petition egenda maaso mu parliament ey'okusensyalinga ababaka ba commissioners bali abana okuli Mathias Mpuuga Nsamba mukwano gwe, okuli Esther Afoyochani, okuli Solomon Sirwanyi ne Prose Akampulira. Ababaka abasinga obungi abatadde kuno emikono gyabwe nabakugambye n'abo batanaba kubeera nga bateekako emikono gyabwe era nemba kugamba Ibrahim Ssemujju Nganda ali omu ku babaka abatanaba kubeera nga bateekako omukono ate nga ye ayogeza maanyi era ye yannyonnyodde nti tagenda kusayininga ate tajja kusayininga wabula ng'olwaleero nkuleetedde akatambi nga Ibrahim Ssemujju Nganda ategeeza nti nze sijja kukoma ku butasayininga kwokka wabula ne mu paalamenti ng'etteeka eryo oba ng'ekiteeso ekyo bakireeta nze omu ku bantu abatagenda kubanga balinnyayo sigenda kulinnyayo sijja kubeerawo nga babiteesa kubanga Mathias Mpuuga Nsamba mukwano gwange nnyo sirina bwe nsobola kutunula mu maaso ga Mpuuga nga ndi omu kwabo abamujje mu office era n'olwekyo sigenda kusayininga ku petition yammwe eyo ate nga si kya butasayininga kye kyokka wabula n'okubeerayo nga babikubaganyako ebirowoozo n'okubeerayo ng'ebiteeso biyita n'okubeerayo mu parliament sigenda kukkiriza kubeera nga nninnyayo yadde ekigere kyange n'ekimu. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda bw'ati bw'ayogedde ku nsonga eno. Sooka owulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ate naba kubanga osubscribe nga kkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna tubeere nga ate tutambula ffenna. In parliament abaka abasinga bola abasayininga. In parliament abaka abasinga bola abasayininga. Kati ekiteeso kino kyafuuse nga jirikiti. Buli ayina ebikolobero byakola ko aze bisulwa ku kiteeso kino. Teweewuunyanga abamu abazze mu kiteeso kino ate bamu abayitiddwa ku poliisi. Naye kati olw'okuba balabye nga ekiteeso kifuuse kiganzi mu bantu. Buli omu akeera ku makya abaali ensimbi ne bakyusa constitution abakola kibakeeraawo kati webenaalizaako ebikolobero edda abantu babyenaalizangako masaŋŋanzira kati kino ekiteeso kifuuse masaŋŋanzira abenaalimu basangaawo. So n'olwekyo nze ensonga esooka nti sente zino zaayisibwa paalamenti erina okwetunuuliramu butya bw'eba eyisa budget oba ewaayo obudde. Ekyokubiri nze nga Ssemujju ne wezaalibadde nga tezaayisibwa Parliament tulina amateeka agatufuga ku nkomerero yaago galina gye bayita code of conduct. Bw'ojjawo ensonga oba erimu wa Luganda oba erimu wa mukwano code of conduct zigamba nti gwe ngotegeeza Parliament ensonga eno sijja kusobola kugitambuza bulungi. Omu kwawe we bavunaana mukwano gwange okumala ebbanga ddene kino agenda bane munsonyiwe sijja kusobola kubeera mwenkanya mu nsonga eno ngenda kugibeera bweru waayo. Parliament yonna ne bwenaateekako emikono ogwange tegujja kubaako. Nere banagiteesako mu parliament sigenda kubeerayo kulweyo ensonga. Kyekyo njagala buli omu akiwa ekitiibwa. Nze siinaayo obujulizi bulaga nti sente zino zaali mu bajeti ya 2021-2022. Obujulizi obuva mu komiti bulaga nti zaali mu bajeti ya 2022-2023. Kakati abo bagamba nti zaagabibwa luli batuyambeko batuwa obujulizi kuba obujulizi obuliwo bulaga nti zaali mu 2023. Alina obujulizi bwa 2022 abutuleetere. Bigambo bya Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda nga bw'obiwulidde Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obenga tomissinga nsonga yonna. Petition eno yaleetebwa ababaka okuli Honorable Theodore Sekikubo oyo akiikirira Lwemiyaga mu constituency nga kuliko ne Honorable Joseph Gonzaga Sewungu owe Kalungu ate nga kuliko n'omukyala amanyiddwa nga Honorable Sarah Opendi nga bano bategeeza nti ababaka bali ba commissioners abana bateekwa okuba nga bava mu office zaabwe olwa misconduct oba okubeera nti benyigira mu buli bw'enguzi. Okwegabira ssente ezo kwe kuleeta petition eno ababaka babeere nga bagisayiningako. Nakugambye beetaaga emikono 177 wabula bakafunako emikono 142 ku 177 emikono 10
42 gye baakafunako ng'emikono egibulayo tegiwera 40. kakati Ssemujju Nganda yakalambidde abategezezza munoone ku vvu sigenda kubeera nga nsayininga. Ssemujju Nganda yaani ku myaka 50 Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa mwenda omwaka gwa 1973. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda musajja yasookera mu mawulire era nga yali munnamawulire awedde emirimu. Yajja n'ayingira ebyobufuzi n'aba nga ate yeesimbawo okubeera ng'akiikirira abantu ba Kira municipality mu paalamenti ey'ekkumi wakati wa 2016 ne 2021 then ne 2021 ne 2026. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda bamuzaala ku kyalo kye bayita Bijaba kisangibwa Kyazanga municipality mu district gye bayita Lwengo era e Masaka. Lwengo district ebiseera bye yali ekyali mu Masaka we bazaalira Ssemujju Nganda era nga taata we bamuyita Haji Ali Nganda Nkwanga. Ye taata we Ibrahim Ssemujju Nganda Haji Ali Nganda Nkwanga ne maama we bamuyita Hajati Sofia Naluoga be bazaala Ibrahim Ssemujju Nganda era nga ali omu ku baana 40 ku baana 48 abaana 48 abazaalibwa mu famire eyo Ssemujju Nganda eyo famire gyavaamu bazaalibwa abaana 48 nga y'omu ku abo 48. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda aganye okusayininga olunaku olwaleero. Yasomera ku ssomero lye bayita Bijaba Islamic Institute era ng'essomero eryo liri kumpi naako akatundu mwe baali bamuzaala. Bwe yava e Makerere yakolako nga lipoota mu lupapula lwa Daily Monitor. Olupapula luno nga lwa mawulire nga lwe lumu ku mpapula z'amawulire zaali ziripotinga amawulire mu luzungu ng'era wekimanyi n'olwaleero. N'akolayokko paka mu mwaka gwa 2004 ono n'avaayo n'agenda n'atandika okubeera ng'abeera mu paalamenti mu kalulu ka 2001 mwe yatandikira. Mu kalulu ka 2001 we yatandikira okujja mu byobufuzi wabula yasomesaako ku Islamic University in Uganda mwaka guno gwa 2004 era mu mwaka ogwo gwennyini n'alekulira n'agenda ajoyininga olupapula olumanyiddwa nga The Observer n'abeera nga reporter ng'alekulidde Daily Monitor n'agenda mu lupapula lwe bayita The Observer. Oyo Ibrahim Ssemujju Nganda oyo ne bamusayininga okubeera ne role egambibwa okuba nti role of political editor mu lupapula olwo lwennyini Weekly Observer era yakola paka mwaka gwa 2011. Mu 2009 yakolako nga kibayita additional duties nga editor mu Educational News era mu lupapula lwe lumu 2011 yarizayininga ku kifo kye kino era n'agenda n'akontestinga ku kalulu aka Kyaddondo East e constituency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakiikirira nga bitwogerera mu wada nkunyingi yagikiikirira. Ssemujju Nganda mu kalulu ka 2011 yavuganya ku kaadi era ey'ekibiina ekya FDC. Oyo Ssemujju Nganda yawangula eyaliyo era paka mu 2016 n'addamu n'akomawo mu Kira municipality eno gye yawangulira ekifo ekyo n'abeera nga yabakiikirira paka olunaku olwaleero. Emyaka mingi gy'amaze mu paalamenti naye agambye ye Mathias Mpuuga wadde abadde avumirira Museveni okubeera nti asaasanya ssente z'omuwi w'omusolo ate nga zisaasanyiza ku bafamire ye n'ebirala bifaananako bwe bityo. Ategeezezza nti ye tajja kusayininga ate ne mu paalamenti nga babiteesaako oba nga bawanika emikono oba nga balonda oba nga bakikubaganyako ebirowoozo mu ngeri yonna tajja kubanga alinnyayo yadde ekigere kubanga Mathias Mpuuga mukwano gwe talina bw'asobola kukikola. Horizon TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.